sigenda kwogera bingi naye omulamwa gwe guliko abenga abayingira omuzigano baguzi wa MC atutambuze ekakugenda twaniriza abakulembeze mwenna abazze kale nsaba mumpe omukisa guno okusooka okwaniriza ku bakulembeze Mr. Kalangwa tukwanirizaako ndowooza mubalaba mukama bampe temusinga okwagala wensawo yange abantu bano balabangamu bulungi vaisi wange webawagattako temulwana ntalo tosigenda kwogera bingi naye nga nze nsaba baku era muwanzeeko eddusu nga kyamani waenaremu wa disitulikiti nze manyi olinze kwagala banaye mwebale kumpagira mwebale kunjagala ngenda bayita tayimu yonna yonna mujje musooke mulye ku kimere mbasaba mwere bumu muwane mwejjemu enkwe sooka ojje muganda wange weno muganda wange mukama guwa omusisa naye wezulire abavumu ssentebe wange owa NRM naye atusobola kuleeta mukono ojje wano chairman w'NRM yeeno naye nga munene nnyo in the 4 sectors of commercial agriculture, industries. You see that? No, Ziri milioni meka? Ziri milioni meka? Bili? Satu wa. Ezo ziri meka? Ezo ziri bili. Must select an economic enterprise in the 4 sectors of commercial agriculture, industry, ICT and services. This will enable the households to become creators of wealth and jobs. Currently, we still have 33% of the homesteads outside the money economy. They are in the subsistence economy of working only for food. How can one expect to take their children to school or buy medicine and clothe them if they have no money? Therefore, if you want to build a prosperous and stable home, you must transition from subsistence farming to modern
money economy. Ekibiina ekitutte eggwanga lino mu maaso era ekikyalitwala. Abali mu kuwagira ebibiina ebirala bonna njagala kubategeeza nti bakyamala budde. Omusajja Pulezidenti Museveni bwe yeeteekateeka n'amatiza abantu 27 bwe twogerera wano eggwanga lyonna libunye ekibiina kino, wakyaliwo obudde buwanvu ebibiina ebirala okuwangula eggwanga lino. Nolwekyo abafirika nga mmwe sigenda kubeera nga munnaddiini agamba abali mu kanisa n'abagamba temusaba, naye mwe abali wano muwagira NRM. Naye njagala kubasaba tuddeyo twongereko abavubuka. Abavubuka bali okubuzaabuzibwa emyaka ne gibagendako nga bawagira ebintu ebitajja kubayamba. Tunabaliwo kwanza kwa NRM n'obwa sigenda kusosola. Nze siza kulwana ntalo za bakulembeze. Siza kutereeza bukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni mubadde bugootanye n'abakulembeze abali mu basobola kwongera akaluka Pulezidenti Museveni nga bayisaawo byabwe. Tukoye otusamira emabega twagala kwetusitaba boti nga musajja atudde wali. Era mulonekakasa bisongovu n'ebiwooma tubimukubaganya kiti agende Kampala yerowooze ajja kutegeera nti mugane woolaba balalamuuko ku luno era bakaawo tetugenda kukkiriza jjoogo. Tulimu emyalemu olw'ensonga bannaffe abali ku opposition balina bye balaba ebibiina babyogeramu ne batuka mu kalulu. Era ffe okwesingira ku NRM tutunda mwoyo nga nkoko eminaasanafu. Naffe twasabira tula ku groupu ne batuwa obuwagizi ne tugamba ku lw'eggwanga lyaffe tuteekeddwa okuyimirirawo kubanga enju ya kitaawo ekwata omuliro n'oddukira mu yeneiba tefuuka yammwe. Twasigalamu NRM naye tukimanyi nvundu wano mu Buganda. Kakati leero tuvuddeyo tukwatire wamu ne tuyita jjajja nga twalisewo ekibiina ekiyinza otukonekitinga okulaba nga tuusa obuwagizi bw'NRM wano mu Buganda atutumidde omubaka. Ekitali kibi naye kyo kitegeeza abavubuka mwenna aba Buganda bakuŋŋaanye wano. Jalina amaka nebapundi gyasibuka mu Kanuni Town Council netuze wano kulaba abavubuka tusobole okwogeraga abavubuka Pulezidenti ajja tulaba tusobole okuba opposition bomba ate mulivuvuzika tusinzika tugoba okwogera twaki mama nyinyi tubamunyamisa ne Pulezidenti akalu tuvude koba nekiringirira okweta mpiti tatabaguzi Paulo bongere nzawero siye kitazo nyinyi yaze kwa Pulezidenti Museveni gasente bawe NRM kukyalo Pulezidenti w'abavubuka mpaka kugombola. Museveni ajje ateeketeka abavubuka baffe tusobole okuwangula Buganda mukamala bere kyabadde very late zabadde saawa emu ey'ekiro naye nga babadde batuliisa tetutamanya muzeeyi agenda okujja oba agenda kutuma mubaka. Muzeeyi we yankumiddeeko olwa egy'ekiro yaŋŋambye bigere ekibiina kyammwe nkimanyi ntumye omubaka naye weewaawo mutumye nja kubeera nsinkana bakoodineeta bayite ewaka mu State House. Neera mu bbanga eritali ttono fe abavubuka naddala abakola disitulikiti za Buganda 27 tugenda kuvaayo tusinkane omukulembeze w'eggwanga. NRM etuwambaatidde nnyo ffe ng'abavubuka naye weewaawo NRM etuwambaatidde naye erina ebirumira byetannatereeza. Tusaba mulitereeze. Ekisookera ddala mu NRM naddala abavubuka nga baganda bange bano we bagambye batera otusamba ebbali n'ogamba nti lwaki abavubuka gye bali nga tebawagira NRM naye ng'ensonga eva ku NRM okutukola ki otusamba ebbali. No, zino milioni 2. Ziri milioni meka?
leta tulwane. Satu. Ezo ziri meka? Ezo ziri 2.